You either take a risk or you die a slave. Buli muntu gw'olaba alina kye yasooka okufiirwa. Oli n'aleka obufumbo bwe Uganda n'agenda ku kyeyo. Ate okufiirwa obufumbo bwe akyali Uganda. Naye kakasa nti bangi abagenze ku kyeyo ne basanga obufumbo bwabwe. Bangi abasigadde wano era obufumbo ne bufa ng'ekibuse lwa bwavu. Sijja kuleka mukazi wange mbu ŋŋenda ku safaari bwe nsanga bamunzibyeko. Ogenda kusigalawo okuuma omukazi eyagenze ku safaari agenda kudda amusigule nga toyina ssente. Bwe bamunzibako. Ate gw'olowooza byakusaaga muganda wange baako kyofiirwa. Okay, nkuwaniriza nkubaza okuba ng'otwegaseko jjo sinzira okubeera ng'otulaba mwebali nnyo mwebalire ddala abali ku Lugomvizi mbajjukiza nti essomero baliyita Hillview Primary School Matanga. Bwe kiba nga kikwatagana ku ttaka bagiyita Model View Estate Developers be bantu bemanyi abatayiri battaka. Bwe baba tebalina bagamba nti kati lyaweddewo linda tugenda kusaba okuwula bweruti. Omwesigwa bw'atyo n'amujja. Bw'oba ng'oyagala ettaka eritaliimu nkayana, eritaliimu mbirimbiri, eritaliimu bwezigolo, eritaliimu kuyiriba, genda kuba Model View Estate Developers Limited bajja kubanga bakuyambako. Naye olwanaku olwaliro tulina bye tugenda okwogerako wano ne wali. Muganda wange abantu bangi ekibalemeseza oba ekitulemesa okuva ku ddaala erimu okudda ku ddaala eddala. Abantu bangi ekitulemesa okubuuka step eno okudda ku step eri kwe kubaako bye tutya okufiirwa. Mu bulamu bw'ensi eno olina okubaako ky'osaddaaka okusobola okubaako n'ekyofuna. Mu bulamu bw'ensi eno olina okusaddaaka emirembe okusobola okufuna obuwanguzi bw'oyagala. Abantu bangi twesibako ekintu kye twagala ne kitulemesa okutuuka ku ekyo kye tusinga okwagala. Obadde okimanyi tosobola ffenna twagala abakyala bonna baagala okubeera embeerera. Naye okuggyako olunaku lw'okkiriza baga nti nsazeewo ekyo ekitiibwa ekyo kankite ate nsobola okufuna ekitiibwa kya maama. Abaatya okufiirwa embeerera baafa tebazadde. Olina okubaako ekintu ky'ofiirwa. Ekyo ky'ofiirwa kikutuuse ku kirala ky'oyagala. Ffenna twagala okubeera mu bazadde baffe ewa maama ne taata. Twagala okubanga buli lunaku tukeera kubuuza maama good morning, daddy good morning, mami good morning. Naye oyina akaseera ng'olina okufiirwa essanyu ly'ewaka w'okulidde emyaka 25. Ogenda osisinkana omusajja gw'otakuze naye, osisinkana omukyala gw'otakuze naye, osobole okugaininga ekitiibwa ekya ssebo ekya nnyabo. Omwana w'okulujja kobeere n'emyaka 4 tolibeera ssebo. Erinnya lyo lirisigalayo nti Kalanzi gyebaleko. Mukulu Kalanzi ng'oli wuwo. Tukkirize tubeeko bye tufiirwa. Twagala nnyo otulo naye salawo ofiirwa otulo ozuukuke matulutulu ogenda osobola okufuna ensimbi. Nkyogera nnyo nkigamba abantu bangi. Twalina mukwano gwaffe nga tukola naye. Yenge ekimu ku bisinga okumunyumira kwe kulaba ng'alina ssente mu nsawo. Ffenna twagala okubala ku ssente. Waliwo atayagala kubala ku ssente? Buli muntu ayagala okulaba ku mazike buli kaseera. Buli lunaku ayagala okulaba ku ssente. Naye tolina bizinesi gy'ogenda kukola ng'otya okufiirwa ssente zo. Waayo ssente ofune bizinesi. Nti okufiirwa ssente zange. Ogenda kubeera bw'otyo. Mu bulamu bw'ensi eno tukkirize ebintu ebimu tubifiirwe. Wakati mu kufiirwa ebintu ebimu birina bye bigenda otutuusaako. Ate okufiirwa ensigo y'ebijanjaalo oba ey'ebinyoobwa teyabisiga. Ate okufiirwa akataasa oba endebe y'ebinyoobwa teyabisiga n'asiikasiikako mpola paka lwe byaggwawo. Eyabisiga yakungula nsawo nnya. Oba n'abifiirwa byonna. Ono abeeraga nti kati watya nga mbisiga omusana ne gwaka. Kati watya nembisiga omusana ne gwaka ne bitameruka. Kansiikeko mpola mpola. Omulala naga nti kama mbaya ni mbaya.
ekintu ekyo tukyesigemu kikama mbaya nembaya oba bwe bakyogera mu Luswayiri ekijja kikole ki ekijja kijje okufa kumu n'okuzuukira kumu. Kwata sente ziweeyo tandika business. Kakati watya nga nejjako obusente bwange buno mbungula kamotoka nga bakabba. Munange oluba okubyogera ng'otandika okulaba amawulire ku TikTok ag'emmotoka ze babbye. Watya nga ngula akamotoka nga kagwa ku accident. Oluba okubyogera ng'otandika okulaba amawulire ag'emmotoka ezigudde ku accident ne zisaanawo. Kasigaza akasente kange. Kulembeza ekigambo kye bayita kama mbaya nembaya okufa kumu n'okuzuukira kumu oba bifa bife kasitamba nga siziridde. Kakati ngula akataka nejjeko sente zange ngula ettaka bwe ngula empewo. Watya nga ngula empewo oluba ogira oti ng'otandika okulaba emisango egiri mu kooti egy'ettaka ly'empewo. Kitegeera oluba ogira oti ng'otandika okulaba be basengula nti sagamba nze sijja kula. Olw'okuba bizinesi zijja omuliro, olw'okuba bizinesi zifa, olw'okuba sizoni zibeera embi togenda kusiga. Olw'okuba bizinesi zijja omuliro togenda kutandikawo bizinesi kubanga otya okufiirwa. Bizinesi nyingi ze tutandikawo ne zifa naye ate era bangi abatandisewo bizinesi ne zibeera successful. Lwaki teweerangirira mwabo abazitandika ne zibeera successful? Lwaki weerangirira era lwaki weeraba mwabo abazitandika ne zigaana? Kama mbaya ni mbaya oba bifa bife. Singa tutya kufiirwa, singa tetuweerera, nze nkwata obukadde 2 nkwata akakadde kamu nkwata emitwalo 5 nti nsasulira mwana bw'asoma n'atafuna mirimu, oluba okubyogera ng'otandika okulaba abaana abalina diguli. Naye nga toleeta ku bifaananyi by'abawini byanyima, nga toleeta ku bifaananyi bya baprofesa, nga toleeta ku bifaananyi by'abalina zi masters abali mu mirimu eminene. Okategedde akantu ako? Buli kintu kirina negative side yakyo. Gwe eriiso gy'olitunuza kyekigenda okujja mu birowoozo byo. Bw'olitunuza ku bawanguzi ogenda kulaba abawanguzi nga bangi abawangulidde mu buyigirize. Bw'otunuulira famire z'abaana ezisituddwa olw'okuweerera abaana abo, oluba okuzitunuulira ogenda kulaba nga nnyingi. Bw'otunuulira abasajja abaweeredde abaana baabwe, abaana ne badda mu njaga, ne badda mu myenge, ne badda mu bwamalaaya, era ebyo by'ogenda okukola ki? Okulaba kubanga obwongo bwo bwe byaniriza. Kuba ekintu kimu nkubulire, totya kufiirwa kintu ekyo kasita oba nga gy'okitadde osuubirayo ekinene. Totya kutomera, totya kutomera kasita oba nga gy'okitadde osuubirayo ekiki ekinene. Either kigenda kujja oba tekigenda kujja, naye ffe tutambulira ku kiri nti wentadde omutwalo nsuubirawo emeka. Oluusi tusaawo omutwalo ne tufunawo 20,000 naye tetuggwamu maanyi, tusigala tugamba nti leero biganye. Lwaki biganye? Nti kirabika biganye lwakino na kino na kino, oluddako ne tubitereeza. Nze nasimba endebe yange y'ebinyoobwa saafuna muwadde nti wasimba mu mwezi gwa 7 basimba gwa 3. Ekyo nkikoze eki? Nasimba gwa 3 naye nasimba ndebe nfunyemu ndebe emu n'ekitundu nti nedda ettaka likaddiye kati basaako kukigimusa nti nebyekola. Abantu bonna abatuuse ku buwanguzi balina bye basoose okufiirwa. N'abo abasituuse okugenda mu Amerika be mwegomba, nange njagala kujja mu Amerika, waliwo kampuni gye basooka okwesiga n'ebabba. Sinakubabba oluusi, waliwo gwe baakwata ne bawa obukadde 4-5 abakolere paper work. Toyina gy'ogenda kujja makungula gy'otasize
amakungula bagajja mu nsigo gye baasiga. Ensigo gy'osize mw'ogenda okujja amakungula. Either egenda kalirayo, bw'ekalirayo omanye lwaki ekaze, oba egenda kuvaamu okungule. Buli buwanguzi bw'oyagala okutuukako waliwo ky'olina okubusaddaakira, waliwo ky'olina okusooka okufiirwa. Njagala kubeera landlord, oyagala kubeera landlord, naye ati n'akasente okakola ki? Teekayo sente ofune ettaka. Njagala kuzimba nnyumba, naye buli lw'oyagala okuzimba bannange bayinza okunziba material. Omusenyu gwange tebagubbe, tebabbe seminti, kati bwe nteekayo amayinja ago gentadde wani agenda okuba nga agakuuma. Nze buli lwe njagala okuliwa material ng'ekintu kiŋŋamba nti bajja mubba, ogenda kufiira mu bupangisa. Abo bonna abazimbye amayumba bagambe nti basula ku site nga bakuuma material. Tulina okubaako bye tusaamu, tubeeko bye tujjamu. Oba ntegeerekese. Ento kuwa amata osooka giwa. Tosobola kuzaala mwana nga ne vagiri nti ogikola ki? Okyajagala. Baako kyofiirwa. Ekyo kyoyagala ennyo kikuwe kyosinga okwagala. Kino nkyagala naye bwe nkifiirwa kigenda kumpa kyensinga okwagala. N'Abayisiraamu ku yidi yaabwe ey'okusala ebisolo gye bayita yidi ki? Ye Adha. Babagamba nti sala ekyo ekisolo kyosinga okwagala. Bw'osala kyosinga okwagala kigenda kuwa ekisinga ekyo ky'okoze eki? Ky'osiga ky'okungula. Babitegedde? Oba kyo tugireke? Katulabe. Mukama abakuume.